So, I'm always asking questions. I'm usually asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. Wow. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 4 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. And thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. You passed the test. Oh. Kubanga fa baganda tugamba. Njentasima ebora ajuwa. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Njentasima ebora ajuwa. Okay. But now you have Sima. I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Ginga, to you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers, and many of us. So I really just wanted to say thank you and happy Liberation Day. Thank you. Thank you. Panangi omuyimbi King Saha, omuyimbi King Saha Senga, abantu tebamwegendereza yandifuuka n'ekirala yandifuuka Bobi Wine omumpya kubanga ennaku zino mukambwe nnyo. Omuyimbi King Saha yabadde ku TV awo n'abako ebigambo byayogera. Actually yabadde ku interview emu, era nga interview eno yabaddeko omuyimbi oba omukulu omanyikiddwa nga Ragadi. Ajjukira Ragadi ayina ekibiina kyakulira ekyabayimbi asako n'abantu abalala abasobola okubeera nga tebabeerawo ku interview eyo. Naye muganda wange owedde abakuba point, owedde abasabula, owedde akubawo ebigambo ku TV ne batuuka n'okubeera nga ate munnaye bakubawo obulamu nagamba naye King Saha otulabisiza nnyo biro byonna ngenda kubeera nga tebikuzanyira osobola okubeera nga te owulira King Saha biki byasobola okubeera nga te ayogera naye ng'omusajja pozi 2026 King Saha agenda kubeera nga atajja yeesimbewo asayidi eri ennakawuka gy'asula kinaabeera mu campaign mujja kubeera nga ate mumpulira naddala abantu bano babiri nga beegasse Bobi Wine asako ne King Saha byonna ebinaba biddako so wendi ijja kubeera nga tebibatuusako of course tugatteko subscribing ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alert nga buli nabadde se video ojja kubeera nga te ofuna ka notification nti kakati gano ngegagudde side ezeno ewa King Saha nga nkujjeeyo ngenda kubeera nga tenkutwala mu nsonga za Lily Puzzle ewa Lily Puzzle no si birungi abaana bamutwala kaguddeyo era nga Lily Puzzle abadde nga amanyikiddwa nga omuyimbi w'enkyukakyuka oba omuyimbi awagira Robert Kyagulanyi Center munnaye Lily Puzzle yavudde nabaako wagenda okubeera nga ate ayimbirako omukyala amanyikiddwa nga Namyalo era nga Namyalo ono mukyala wa NRM era olwavuddeyo ati abaana babadde bamulinze nga n'obutambi bafunye dda ne babeera nga ate batandikirawo okubeera nga ate bakuma omuliro muna Lily Puzzle naye kyeyazizzaako kwe kubeera nga ate akola live enkambwe era nga omutegeera n'abeera nga ate azzaayo omuliro kakati n'ebintu bitandise okubeera nga te bimukyukira ngenda kubeera nga te mbibatirawo musobole okubeera nga te muwulira olutalo olugenda mu maaso genda basaba mu comment section obeere nga te osulawo endowooza gulowooza ki ekya Lily Puzzle okubeera nga te agenda nabeera nga te ayimbira abakulu aba NRM ate teyakomyawo nabeera nga te ayisamu omukulu Robert Kyagulanyi Center musaako n'abaana ba NUP bonna egaali yayogedde ebigambo bingi nnyo era nja kubeera nga te nabyo mbikuzanyira awo gulowooza ki wansi awo mu comment section wetugenda okubeera nga te tuwesanga kamere nga te mbaterawo ensonga zino oluvannyuma mbeere nga te nkumona mawulire amala mangi nnyo tenvaawo ekirala tetubanja gavumenti eno copyright bino byonna byakwebuzaabuza nti ate bajjajjalagadi balina byeboogera ebikola ki biri waliwo kitambula mu pepa waakawali ebyo byonna bogasi ffe copyright tugibanja ekintu kimu gavumenti
Webajja kugamba waliwo process etambula mu UNCC waliwo ki how many years have moved so far nga tuli mu kulinda tuziisa abayimbi bameka nga tuli mu kulinda tujjanjabya abayimbi bameka nga tuli mu kulinda kibyaga lwali bikula amabaati mujja kwewuunya nnyo abayimbi bammwe obulamu bwe baliivinga abayimbi baavu banaku ate nga music bamutaddewo bagula engoye empya ne babalabikira bulungi mwe mutera obbalabaalaba naye gwe weebuuze mirundi emeka gy'obalaba ewaabwe era avaayoko n'ayimirira ku street naye ku byakafaananye walungi okitegeera nkyanyonnyola so fe gavumenti tugisaba ekintu kimu copyright buli content creator yeyongera amaanyi ng'alaba kyatunda bakigula omuyimbi omulema afune chance nga tajja kujja kubuukabuuka ku stage ayiye oluyimba lwe ng'ali mu nnyumba balute ku YouTube lumusasulire ewaka so tulina challenge eyo gavumenti tulina eriiso okukambwe gye muli kukopera tujja kukumba tujje ku parliament awo tubagane n'abasajja abo katusabe muleme kutuukaawo tujja kutuukawo kubanga nze ndi muwandiisi wa music njawukana ku muyimbi gwe bagulira ki tulina abakyali baffe balwaita bya music awandika kayimba ne bamuwayo emitwalo 22 oyo aliva ddi mu mbeera so nga ate copyright singa ebaawo olina engeri gy'omupiininga ku copyright yo kale wakirika percentage n'asigala ng'asurvivinga ku luyimba olw'ebbanga n'abaana ne balusangawo kale so tuli mu bizinesi eringa ddiiru omwana olugattagatta ebigambo bye bambi ng'ajja nga mubirya mutuuse obutaba copyright kituleetedde n'embeera y'omuntu akyali bbogwe ne mulowooza ayengedde ne mumugamba ebigambo by'ekisuperstar naye ng'ali understar tanafuuka superstar kale katuteekemu essaala n'essuubi nti copyright egguka kyetubanja gavumenti kyokka mmwe ba MP sipiika ne bannammwe bonna paka ku nabbanja mutuuleyoko olukiiko nga lufa ku biyiiye lirupazo lunabe wogenda togenda mmalako gakuweebwa munno gakuweebwa munno nkuddiremu omulanga lirupazo lunabe wogeze togenda mmalako gakuweebwa munno oba nkomaawo kuba saagala onyiiga oli musajja wange naye nga byenkugamba bye bituufu anko Sadaati wansuubiza akasente omwaka tuyingidde omulala Sadaati nkulabyeko wansuubiza akasente tuli mu mwaka mulala anko lirupazo woba oli sindika request lirupazo njagala nkujjukize abantu ayinza okuba nti sinti babadde bakwagala lwa nuupu naye ate Uganda music yafuuka politiko kankuddiremu Uganda music yafuuka politiko abo abaana woba tobaagala at least toboogerako beesonyiwe nkaddemu amagezi gazeru nabe ebyo ebyana bya nuupu oba tobyagala at least byesonyiwe bijja kusiriiza simanyi oba olina maso eneemalako omulembe gwakyuka gwadda ku social media internet esinga TV amaanyi ne bw'oligenda ku TV zikuwe interview internet esinga TV amaanyi abo abaana beesonyiwe lirupazo tojja mmalako nabo nze nkubuulira va kuffe batimo ffe tuli balumira mwoyo kumpaka we survive ko siina bingi bye nnoonya
abaana bwoba tobaagala balabe bulabi weefuula atabalaba kuba bagenda kucyokoza bakucyokoze paka loli nyigo oyogere byotalina kwogera ze abaana ba Nuupu bamanyi bacyokoza atandika ogwa ne bawera aba oloka tuyingidde aba tukutta akaganda tuwezezza 1,200 nga bakusiriiza weesonyiwa abaana abo tojja basobola puzzle genda mpola kano nako kanga kugambe kayinza okuluma mu katonotono naye ge mazima abantu bendabye abawonye abaana bano babawonyerwa music nti yali mungi ate nga mulungi pazo agenda kunyiiga bannange mukwano gwange pazo tukolagana nnyo ate enkolagana yange naawe tesobola kuggwawo n'ebino nino bikugamba abantu bonna abasimatusa obwana obwo abasimatusa abaana abo baba bayimba nnyo nga balina ennyimba nnungi nnyo ate nga nnyingi nnyo kati nga mu buli ngeri balina okubalaba ku mpaka David Lutalo yes abaana ba Nuupu baamukuba naye ate nga David Lutalo ayimba nnyo nga n'ennyimba ze nnungi nnyo nga tebalinanga gye bayinza mwewala yes Eddy Kenzo abo abaana baamukubye tebamwagala naye ayimba nnyo n'ennyimba ze nnyingi nnyo this is why waali naye kati gwe Uncle Puzzle wange gwe mmanyi oyina oluyimba lumu olulungi mu mwaka mulamba oyina oluyimba lumu lwankudi mu mwaka mulamba abaana bano onoobawona Puzzle oyinayo oluyimba olulala kati kankubuulire David Lutalo n'otabagira nnyimba z'empya nti omukyayi ate enkadde zikunyumirwa nnyo kuba bawakanyiiga be batiwepaba n'ayiwamu n'akalamaninaninanine bakolayo n'ogamba bannange ate kisu kino I have to say so awulululu owakuba n'okuba n'ogamba kiki kino la mukwano sanula Roni wanu tene lunenge numbazame mimamo waliwo abantu amu nga bayimba nga batuuka dda abantu mitima nga ne bw'oleeta fitina eyenkana wa tosobola kujja nnyimba zaabwe nnungi mitima gy'abantu Puzzle waayimbye Puzzle okakasa oyina ennyimba ezikutta abantu ku mitima okutuukaawo nti you will survive this Uncle Puzzle okuleete wano katuuti ozitugambe ennyimba ezo Puzzle oli mukwano gwange naye saagala oyotwe nze bino byekugamba bya ddala nalina leero Puzzle wane Dubai naŋŋamba ebigambo bino balisita abasajja batukemyekemye n'essente ebbanga ddene nesobola kukwata ssente zaabwe byenkugamba bya ddala nze timo sirimba ate nze temumanyi kyenkugamba kibeera kyekyo Uncle Puzzle gwe mwenyini wansuubiza nti tolirya ssente za gavumenti gwe waŋŋamba tolirya ssente za gavumenti yiru Puzzle wakiŋŋambira wano ku Brazil ewaffe wali wansi we twasinkana mu kapaakingi waŋŋamba baali bakuwaddeko ssente wazigaana n'ombuulira n'abayimbi abakubira ku masimu bakonekitinge n'ogaana liru Puzzle lwaki omulundi guno ate oyagala kuyombera bwereere oba ssente waziridde olugambo mmere ya mwoyo trust Barrister Timothy your own risk I will always say Puzzle waŋŋamba ssente wazigaana kiki ekikwogeza bino kati what are you doing Puzzle Uncle Puzzle obadde bulungi nnyo woobadde bano abaana saagala bakozesa ensobi bagenda kukuba oluba batandika okulowoozesa nti ensi ekukyaye naye 10 terikyawa omu Wumalu Kisekka yakukwatamu wano ne mwetwala ne Wumalu Kisekka neera munnange
n'omukisa gwa Mukama n'omuwangula. Yes, wamuwangula lumalo kiseka n'osigala nga music okuba booking ofuna ng'obulamu bugenda maaso. Ate ne kano kanga kugambe Little Puzzle. Wali olutala omusekolo la Little Puzzle. Lwali lugenda kukuba ekigo naye ekyakuyamba kiri kimu. La oluyingiramu olutalo weruti ate otandika okufuuka omunyiikirivu ku internet kuno n'ofunako abantu abakwagala ennyo. Ate laba w'oyingirira boys dormitory. Kati omwayingira boys dormitory ne mutandika okwogera ebyekisiru bingi. Kati abo abantu batandika ogamba Little Puzzle waffe muleke naye wa comedy wa fani abantu ne bakujjako amaaso mpola ebyawoma luseka ne bikomaawo. Kubali wekwese mbali basalomu abasirusiru abavaako ng'olire ba Junior ba Bruno K bantambi bakasuku nga mwebulizaawo ensi n'ekujjako amaaso negamba Little Puzzle comedian boys dormitory bonna ba comedian bali mu byabwe naye kati essaawa eno oli wano wekka kati oyambadde ekibiina ky'abasajja oyogera kino oyogera kiri obusungu bujja kwogeza byota kati nze kankubuulireyo Puzzle ondaba wano barista nze Timo Nkuba olaba nuupu eyo kati nze nuupu yanteekako ebbala yesigenda kweyambula kati mukalikodingi kano nkabagambe nze nuupu yanteekako ebbala lyesigenda kweyambula kati nyinza n'okgenda nalyo mu ntaana. Sammy the Mighty Family yakeera ku makya n'akola post n'akuba akafaananyi n'agamba nti Timo poliisi emunoonya yasse Ichuli. Nekwata akafaananyi ako n'akateeka ku social media. Sammy the Mighty Family yakikola naye nga kyali wange ne bakasaasanya amapropagandist baabwe abaana baabwe batambuza zippeegi ne katambula. Ensi n'enkuba kyawaliriza omusajja oli omwogezi wa poliisi yaliko bannange mwerabidde oba onanga oba enanga enkeera okujja okuvayo clarifyinga agambe ensi nti nedda ffe tetunaba kumwogerako Timo tetunaba kumwogerako. Eyo video nayo gyeringa enanga akyogera nti twale tugamba Timo tetunaba byogerako naye era stiru bukedde olupapula lw'amawulire okumanya abasajja abo basiru tebategeera balina amazimu mu mitwe. Bakuba akafaananyi Sammy ke yayiiya ku laputopu ye ne bakakuba mu mawulire ne bantimba nti yatta Ichuli yadduse Dubai. Bukedde olupapula lw'amawulire ne lunkolako defamation. Bukedde olupapula lw'amawulire ne lunkuba headline front page ng'ekifaananyi kyange bakitadde kuli naye nga bali ku lugambo lwa TikTok. Sammy the Mighty Family ro yatandika olw'empalana ze nalina wakati wange ne Sammy because nali maze okumujerega nti bamuli akabina nga video gyeri nga video etambudde kati ye yakikola nga anziriza inga revenge naye ate ya revenge gye yankuba ate yankuba wala nnyo ye yankuba nnyo kuba yanyambaza ebbala yesisobola kwejjako kuba kati ye bw'akeera ku makya n'awasa bwakera ku makya n'awasa buli omu abeera agamba ebyekisiyaga bamuwaayiriza naye kati nze neeyambula ki? Alina amatwawulire nena guno gujwa nze nkola video zange n'okulaba etwale yiigolanga ata Ichuli n'odduka kozi buli omu yawambira egguliro liri yatandika naye nga yalitandika mu ngeri yakundivenjinga kati nkulaga amaanyi ga internet gye gagenda. Kati nze kyonna kyambala n'ekikkiriza n'ekivaako kuba kati ne bw'okiŋŋamba tekikyannuma naye nga bakinyambaza bunyambaza lwa malisi ya intaneti. Empuuga byatandika ng'ebyokusaaga olidde ekido yafuuka mpuuga kido mu byokusaaga gaga amannya gajja gawera kati infinito manya biki mu byokusaaga bitandika ng'ebisaaga ogenda okulaba okyambadde wababa gulabita omutujju kati kakubuli eki olaba gulabita omutujju oyo
Ndiru pazo sagala olowooze nti wenkanankana Gravity. Tomwenkana. Gravity yayimba dda. Ate Gravity muyimbi. Gravity ayina nnyimba nga walukuba bati ku stage oba omwagala oba tomwagala ositukirawo. Kyogolaba kirina ekibuli. Naye ne Gravity omuntu omulaba mu maanyi ge ne music w'omungi strugglinze okuzza abantu abatono we bati abamuwagira. So lirupaza wakutte manyiwo bulungi nnyo nkunnyonnyodde obulamu bwange ne kyempitamu. Kati kankubulira akantu kamu pazo. Olaba nti Sami yakera ku makya n'ateeka koti n'atayichuli nankubira akapande. Kati obungi bw'abantu abakimanyi ne bwavayo ku makya n'agamba ekituufu Balista si ebyayichuli tabimanyi. Ate abajja okufuna message eyo tebajja wera yadde 50 oba nkiddemu amagezi gazze. Ng'olaba yabayambaza mpuuga nti mpuuga yali ekido ne kikwata ku mumwa gwa buli muntu. Kati ne muvaawo ne mugamba nti nedda teyakirya tumaze ne tubisootinga ne tubitegeera musajja affe mu musonyiwe. Abajjo kitegeera be batono abantu tebawuliriza apology. Abantu tebawuliriza apology. Ku internet kuli kigambo kiyitibwa point of correction. Tekiriiko. The moment wokolera ekintu oba okikoze. This is why nze ku internet setonda. Bwe nkukuba mba nkukubye. Okwesonyiwa kuvaako. Ye apology yange kukuvaako. Koza katagala mberi ngambe ndi nedda nawe nedda ebyo internet tebiwuliriza. Ekyasoose kye wano ku social media ekisooka kye kituufu. Kyosooka okwogera kye kituufu. Tebirimu nti nedda kati ebitaano teyabirya. Kyosoose okwogera kye kituufu. Internet tegeba mukisa gwa kubiri. Wama nimbe Sadati musolo bane ngamba ati nedda kati nedda kasitokola ku muntu emboozi gikole genda bwakwetondera mwesonyiwe bwesonyi muveeko buvi neto dangao tikati bannange live y'olwaleero mbadde mbagamba bye nayogera kuli Lupazo mbadde nsaaga nedda ssebo ebyo abantu baagala biwulira bibasooka okwogera bye bituufu. Nze Timo era nze Timo lwoli njagala video yange emubwetinga netonda teriyo nze setonda okubanga okwetondera kwesonyiwa nkuvaako buvi neri Lupazo owuliriza nnyo weesonyiwe nuupu nakulabyekaawo ddalu nabe naye olabika wagenze naye byekugambye bitwale nga ekyatika nuupu giveeko tojja gisobola abantu bangi nnyo abagenze ewa musabbeeyi abaana b'enkyukakyuka leero kabasalemu buno kabeewaane Balista amagezi gazze Balista amagezi gazze mukwano gwange enkyukakyuka tujagala nnyo lwakwa mugitutamya bindi bye tusobola okwogera ebirungi lwakwa mubitutamya mutwasamira ne tugamba kati katubaasamire bwasamizi bindi bye tusobola okwogera kankubulyeyo akabadi kamu olaba people power eyo olaba abaana ba nuupu abo Bobi Wine uchanga ajja mu ntebe Museveni ayonoonye sente nyingi okumalawo Bobi Wine ne propaganda waabwe ne nuupu ne ideology yaabwe okusinga sente ezikola enguudo z'omu Uganda zonna nkaddemu amagezi gazze Bobi Wine bukyanga ajja Bobi Wine bukyanga ajja government oba tugambe Museveni gwalwana naye ku ntebe mbu nga ebajagala mbu akozeseza sente nyingi either okusirisa Bobi okumudiscreditinga byayogera
okujja ideology ye mu bantu okusaasanya laavu y'okugijjawo akozesezza sente nnyingi n'abantu bangi sente zakozesezza zizimba enguudo z'omu Uganda zonna kozi buli alowooza nti asobola Museveni amuwadde omukisa teri yali asobodde nkakuddiremu buli alowooza nti asobola Bobi Wine Museveni amuwadde amatu n'amuwuliriza ne sente enkalu n'amuwa teri yali amusobodde kati kiki ekikulowoozesa nti gwoli n'eppeesa erisembayo fo tulaba nuupu wano nzodaba ne nuupu siryawo nti njiwagira naye ate sigijjonkera nnyo kuba te ensalawo okujjonkera ebyokujjonkera bingi naye ensirika busiisi ne ngamba bakamba veeko nzire mu byange ebyobusolo byensobola abantu abalidde ku ssente y'okumalawo Bobi Wine na ideology bangi n'abamu bagenda mu ttaka bagenda baziridde naye nga omulimu tebagukoze gwe bajjonkera waali gola Bobi Wine agwa tagwa eva weekali akasajja kafada kaloga kamala kankubulire nno mukwano gwange ekintu ekiyitibwa laavu kireke omuntu bwakwagala laavu eyingira mu mutima naye laavu tejjika mu mutima kankuweyo example olaba mukazi wo wewaka akolawo n'akola ebintu ebyekisiru n'owulira nga leero omukyaye n'owulira nga leero akulumye n'owulira nga naye era oba olya era nga yewuwo kati gye bayita laavu kati Bobi Wine abantu bamwagaza mutima kozi talina kye yaleeta nti yabagula talina kye yabawa nti kiikino kati yabaagaza mutima bamwagaza mutima kitegeeza ki yabayingira munda mitima kati okukukunulayo Bobi Wine mitima eri gye yagenda munda si kyangu gwe tolowooza nti osobola okujjaano n'oyogera ekigambo kyonna ekisobola okukyayisa abantu Bobi Wine tekiriyo kanno okubuulire Bobi Wine ne bwapama ku kkubo ng'ensi yonna emulaba bw'akeera ku makya n'agamba oyo gwe mwalabye si yenze era abantu bakkiriza ne bw'oleeta vidiyo nga yeye kati okumulwana tosobola mmalako amulabye obulabye asinga beerawo nga tomwagala naye nga tomujjonkera nga tomuyinaako buzibu zonna bano ojasama nina ebigambo bingi ate enkuba naye wano byenvaako obuvi nendabirabe nembalabulabe nze abaana banupa kola ebintu byekisiru bingi nembeesonyiwa bwesonyi because ne bwojjonkera otya omuntu nga yayagadde omuntu tosobola mukyusa tosobola kankubulyeyo akantu kamu muganda wange olwaleero no ngenda kwogerayo ebyamagezi ngenda byogera ku Bobi Wine oyo omanyize Bobi Wine kati mulaba nenkola analysis yange Bobi Wine oyo mulaba yajja wane Dubai olaba embeera gye walaba ku kisaawe buli muntu awangaalira mu Dubai wana akimanyi okola ensasagge okolera effujjo okubira kelere ku airport kisobola okukwasa ne kikudipotingisa ekyo buli muntu awangaalira mu Dubai wana akimanyi naye Bobi Wine we yajja wallahi Bobi Wine alinga yajja n'amayembe ne galinnya abantu ku mitwe buli omu ne yeerabira nti kyali mu kukola kiri risike buli omu ne yeerabira mbu kyali mu kukola kisobola muleetera obuzibu buli omu n'abivaako n'asigaza ekintu kimu kuwoggana oba muntikka muntikke oba munkuba munkube oba munsiba munsibe buli omu n'abyerabira oye Bobi buli omu n'abivaako n'agamba ekijja kijje kuba buli omu akimanyi eyo airport y'amakutumu ng'ogendo okolerayo bogasi woyo ng'otandika okuwoganayoganayo ebyekisiru tosobola awo katikale Bobi Wine taliiwo keera ku makya ogende wali owoganirewo ku airport olabe tetwogera mbu ki Bobi Wine taliiwo genda wali ku airport okubirewo kelere olabe otabeere Kampala
airport abantu bolambo nabo nabambadde amakanzu ba police ya Dubai tebera mu uniform buli sawa awo ita ba CID bonna bola makanzu awo tebalina gye balaga ba police genda okubira okerere ku airport olabe ojaga kasati Bobi Wine mulala kugambye yatuuka embeera n'ekyuka ekisaawe ne kisanyalala ne poliisi neeraba nga tera kyeyinza kukola abantu bali happy n'ebyokulya tebakyatya amanimbe ttaano kozi buli omu akimanyi fe tugenda ku airport okunona abayimbi naye temusobola kukolerawo eyo nsasage tosobola gikolerawo eyo ensasage tosobola naye ne Dubai poliisi yamanya nti bano abaana basanyufu balabye omuntu ow'enjawulo nga tebamumanyi naye nga bagamba yenazze si wa bulijjo nga Bobi Wine tebamumanyi ninga balaba yenazze si wa bulijjo. They just had to surrender. Ne bamwesonyiwa ne bagamba abaana ne mukole fujjo ne mugala ne kubo ne bannange kano ka Bobi Wine kana ne mugala ne kubo munsi y'amakutumu gye mmanyi obulungi ng'osala musazi kubo bubi nakuba emitwalo 4 fayini ng'otuula mu metro n'oyogera nnyo oli n'akuwulira ne bakuba emitwalo 4 fayini olaba mu baasi toyogereramu nnyo mu train toyogereramu nnyo tosala bubi kkubo naye laavu yasukka ku baana ne bagwa eddalu. Bobi Wine alina amayembe agamwagaza abantu bye mbagamba bya ddala amayembe gaalinya abaana nga tekyalina omu ategeera bira n'awanvuwa n'akoma eri neyenkana kaseenene katonda wange bira yewanvuwa oti ng'alina kaseenene neŋŋamba bira obadde ng'ekinege wano what happened bana mwe Bobi Wine oba tomwagala mwesonyiwe mulabe bulabi naye ebyokubeerawo mujjonkere ng'okimanyi ojja kumalako other than that wandifiira mu firimu eno. Abaana mwenna abali kuno tuliko abantu 728 nina video gye ngendo balaga nina we nabadde nendaba video eno naye sijja kulimba mu Katonda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.